Mukaweefube w'okunnyikiza n'okunyweza obukulembeze n'enzirukanya y'ekibiina kya Nkobazambogo mu masomero mu masaza ag'enjawulo. Obwakabaka nga buyita mu minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone bwatandika enteekateeka y'okulambula amasomero ga siniya agalimu ebibiina bya Nkobazambogo. Enteekateeka eno minisita w'abavubuka Oweekitiibwa Robert Sserwanga agitandikidde mu ssaza Gomba ku ssomero lya Kasaka SS e Kanoni. Gyasisinkanidde abayizi okuva mu masomero 10 mu ssaza lino. Minisita Sserwanga ayaniriziddwa akiikiridde kitunzi ng'era yatwala ekitongole ky'ebyemizannyo mu ssaza Gomba Kimuli Robert nga minisita mu kutalaaga kuno awerekeddwako Oweekitiibwa Rashid Lukwago ngono ye mukiise wa Nkobazambogo mu lukiiko lwa Buganda saako Hassan Kiyemba omukwanaganya w'abavubuka mu Buganda n'abakungu abalala. Minisita era atongoza olukiiko lw'abavubuka olw'akaliba akendo olw'essaza Gomba era abayizi balayiziddwa okutandika obukulembeze bwabwe. Oweekitiibwa Robert Sserwanga asabye abakulembeze abalayiziddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obubaweereddwa. Obukulembeze si kitiibwa, obukulembeze buvunaanyizibwa. Obukulembeze kiki? Buvunaanyizibwa. Nti waliwo ekintu ky'oba ng'oyagala nnyo naye ate obuvunaanyizibwa n'okyerekereza otuukiriza obuki? Obuvunaanyizibwa. Oweekitiibwa Sserwanga era alambuludde ku nteekateeka eno n'ategeeza nti bakutalaaga amasaza ag'enjawulo okwongera okunnyikiza enkola ya Nkobazambogo mu masomero. Ssaabasajja eno gy'atutuma okukola obuweereza obwo ate n'okugyayo akanyomero akakulu ennyo nti ffe nga tukyasoma tulina bakulu baffe abajja ne batuwa emisomo egy'enjawulo. Naffe tujja tugaba emisomo egy'enjawulo naye nga entikko ya byonna ekitaffe Kabaka atuwa olukusa luno ne gavumenti y'Obwakabaka etuyamba okulaba nga tutuuka buli wamu. Ye akiikiridde kitunzi Kimuli Robert agamba nti kye bakola kyakwongera amaanyi mu bavubuka n'okuzimba abakulembeze ab'enkya. Ebyobufuzi babyogeddeko n'ensonga endala nkulu nnyo nsaba tuzinyweze tulaba okulaba nti gwe ng'omuntu ovaamu omuntu ow'ensonga osobola okuyamba famire yo, osobola okuyamba essaza lyo, ate osobola okuyamba Obwakabaka. Y'engeri yokka gye tugenda okukumamu Obwakabaka bajjajjaffe bye bakolera ebbanga lyonna nga tuyisizza bulungi. Omukwanaganya w'abavubuka mu Buganda Hassan Kiyemba n'omukiise wa Nkobazambogo mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Rashid Lukwago bagamba nti abavubuka be basisinkanye bakwongera okubangulwa okufuuka abakulembeze ab'omugaso mu ggwanga. Amasomero gakizuula nti kikulu nnyo abaana okubateekamu ekibiina kino. Tuzimbe omwana ng'amanyi obuwangwa bwe, tuzimbe omwana ng'ayagala nnyo okusoma ng'ate alina n'empisa. Mumanyi bulungi nnyo nti ebibiina byaffe ebisinga bigenze bisereba engeri gye bizimbamu abaana. Naye emyaka kati 34 ekibiina kya Nkobazambogo kisigadde nga kyamaanyi. Omwana w'empisa yeegomba bayidota waliwo enjawulo wakati w'emmeeza eri eyo n'eno. Oboyagala oba toyagala toyinza kujja wano kale tosobola. Naboyo ekyatuwa omwana w'empisa gwegomba nti wanudde nditula minisita wakoze ki? N'otandika ebikulu ebikuyamba okutuuka wano. Era mpozi nga minisita avuddewo ijjangu tuulawo minisita abadde wano. Ye omukulu w'essomo lya Kasaka SS Grace Kityo Lutwama ne ssentebe wa Nkobazambogo mu Gomba Zaidi Kamuga beebazizza Obwakabaka olw'omukisa ogubaweereddwa. Twebaza minisita ya Buganda kubanga basazeewo okulonda essomero lyaffe erya Kasaka okubeera nga Nkobazambogo yonna eya Gomba ekuŋŋaanira wano. Ekyamazima batukoze bulungi. Mike Mutebi ne Irene Mirembe, BBS Telefayina Gambuuze.